n'omukyala ne waliwo obulumi obuyinza okubeera nga bugenda yitwamu okwakivinga ebintu ebimu ne tuyinza obukumira olwaleero naye ate nga ntufuna akamwenyumwenyu ku matama gaffe mu nteekateeka emu oba eki oba endala n'ebigambo ebyo saagala kwogera bingi eri nga nze bwe nazimba wano mita ebibiri zaali zikola ki ziwera kati bugenda kukeera ku makya galinye gadde wali ate muddemu we munaafuna pulojekiti endala nti ate tutandikire wali we gatuuse era tupime mita meka bibiri mulina okumanya abakugu mulina omumanya nti amazzi gamanya okusenguka ne galumba baki abantu naye gwe osinziramu eryo tteeka n'ogamba nti olibalanga mita bibiri okuva amazzi woogasanze ng'ate nange gasobola okundya kubanga amazima tegaali wano obujulizi obulaga awo waliwo ekikonge ky'omuti tekiraga nti kiraga nti ekikonge ky'omuti lwali lukalu naye bunaafiira ku makya ne geeyongera kati ne gadda wali we mugenda okukoma kati ng'etteeka lya gavumenti lijja nga ligamba nti ate awo we tugenda okukubira maapu yaffe mita bibiri zitusuula eri twayisa pulaani wano yakalina naye mala egwamu abantu 15 bantu babiri ne bafiiramu bagamba mwayisa mutya pulaani mu nnyanja kati njagadde nnyo mukitegeere ti bino ebizimbe ebiri wansi w'ebbanga biri mu nnyanja kaakati bwe tuba nga tulina enteekateeka egenda okujja mu kitundu kino bw'oba ositula omukono okugamba nti njagala kuliyirirwa ng'ogusitula bw'oti sooka omanye nti ku ntebe kw'otudde onywedde buki bulungi olyoka ogambe nti njagala okukola ki kubanga bajja kukubuuza ebiddako awo oyinza okubiyita oba obutakola ki obutabiyita naye eyo yonna si kye kyalibadde ekikulu nze njagala nnyo okwogera ebintu sayidi zombi ebyamateeka tubyogera naye ate ndi muntu sayidi zombi abakulu mwe nakibuuziza dda mwagala enkulaakulana nti okusinziira ku binaaba bipimiddwa abakulu bye banaba boogeddeko waliwo wootunuulira ng'omuntu ddala yeetaaga okugamba nti neetaaga compensation naye ate ateeka okujustifyinga lwaki eddala agikola ki agyetaaga waliwo eri era tetukyogera eri gye tuyogera n'ab'enguudo ng'olabira ddala nti kituufu omuntu yazimba mu kkubo nga bagenda nnyumba giryamu ebitundu bimeka eyo enjogera ebeera ndala nnyo era naye alina okukkiriza mu mutima gwe nti we banaasobolera okunsasulira we banaasobolera era bwe kiraba tekisobose kijja kuba tekikoze eki tekisobose na wano bwe kityo okusinziira abantu bwe balipima abakugu nga bwe balipima ettaka mukkirize enkulaakulana eno ejje muleme okugifiirwa olw'ensonga entuufu ze muba nazo naye oba oli awo nga bw'ozisitula bw'oti kituyisaawo gye baapuruvinga ng'oteekawo ekintu kyo teeka ku mmeeza ebyagiyisa byonna ffe nga gavumenti tugende twesootinge emirundi egisinga bw'olemerera okuteeka empapula ezo ku mmeeza naddala n'obwannannyini akabaate kaba weekali mu byangungu bwe ntunula wano ng'ebbanga liri waliwo ebizimbe byendaba nti nze byeŋŋamba nti biri muki mu nnyanja kaakati abakulu abayina wano ettaka simanyi bugazi ki bwe bapima abasaveya bwe bajja banga eyo ripooti sigirina ate ezo eyo ripooti ebya tekiniko nnyo njagala n'enjogera byange buli muntu ne yejjiramu byejjiddemu nze bwe ntunula wano bino ebizimbe ndabira ddala nti biri muki mu nnyanja kambabuliyo ekyewuunyisa senga amazzi gajja ne gamira wano abantu ne bafa nze mbeera wakiso eri ddala eri ng'ogenda ekakiri mwaba okukitundu kino tebabanyegadde n'ekigambo kitya basooka kunoonya ffe abali ewakiso abatasula na kuno bano bajja batya mu kitundu kino n'akakola statement ndowooza kati zigendamu 3 ku bintu bya Kiteezi nze sisula Kiteezi
ne kasasiro wange mbuusabuusa nti agenda ekiteezi naye olw'okuba nina obuvunaanyizibwa gavumenti bwe yankwasa bambuuliza mu buvunaanyizibwa obwo kiteezi abadde we yatandika empigi nga nze sinaba na kuba mukozi wa Wakiso babimbuuza essaawa zino mbiddamu ne kino bwe kisoboka okuba era olaba tujja tukola tulugaziye nga tulugaziwa okwongerako mita nga 2 kisoboka okuba ate si wonna kubanga era emmotoka teziiza genda mita ziwera nyingi zibanga 100 naye ngaawo wonna walina okugaziwanga emmotoka ezigenda okulinnya ekidyeri zirina layini yaazo ate nezivaako zirina we zigenda okukola ki okuyita nolwekyo basebo ne banyamu nzize gye muli okubagamba kino kye twagala okukola kyaffe tewabaawa kulimba nti waliyo yadde olwabiri ate kimu kyebintu bya gavumenti kiri eki kimu toyinza kumala gakumpanya sente za gavumenti kyentegeeza teziyinza kubanga gyeziri nga zaakuliwa nga waliwo azituulidde nze mumanyi ndi wammwe ndi wa wano kitegeeza ne wemba nkoze ekibaba bajja kunnoonya bino bye mulaba biri ku rekodi era bijja kufuluma bwemba nga kyenjogera kikyamu era bajja kujja bagenda nti alimba twaba wazira ez'okukola ki kyetulinawo kati ate kye baatwala olw'okusigala eno nga twerumalu kyekibyeri naye n'omwalo gwennyini ne gavumenti nagwo tegenda kuguzimba bulungi bwaki bwansi bulungi bwa muntu waffe era nsaba bwe muba musanze mubeebase kubanga bakkiriza okukola ki okutuzimbira landing site era ekidyeri bakitwala baga tekirinawo ekirandi wetumalira landing site ekidyeri wekijjira wano nekitandika okukola ki okukola kati nga kitegeeza nti sente ez'okukola landing site weziri ekidyeri weekiri naye wetuteeka landing site we wataliiwo nga waliwo ekkanisa n'ebintu ebitonotono kubanga nze bwentunudde siraba nnyo bantu bagenda kubeera affected obuli tewali nnyo bantu bali affected naye akafo kano wano wetuli ne meters nga 2 oba 3 ku sides zaki z'oluguudo ndabyawo enju etunudde eri oba eringa boys quarter oyinza okusanga nga twetaaga tugijjekokko obuluntu ekkubo ligaziwemukko obulidde saidi eno sirabyeyo kintu kugaziya mita nga 2 nga tukola ki ekyo bwe tukikola ebyuma nabireese biri eno bya disitulikiti njagala busi afuuke ekifo ekyokweyagala kakati mwe munaagaana abasajja kabaka awangaale wanabaawo ebibuuzo nga tubitta ate katonda okumayane ennyanja eba ya mukasa kati amaze okukakasa ensonga eno. Nakalule Irene chairperson LC2 ow'omuluka guno ogweggulwe awali enteekateeka ya gavumenti ey'okutuwa ekidyeri. Twebaza Katonda olunaku olwaleero nti tukyazizza gavana we Wakiso Mwami Matiya Lwanga Mwanika okujja okukkaatiriza n'okukkaanya ku nsonga y'ekidyeri. Tuludde ebbanga ddene nnyo ng'abatuuze nga tunyigirizibwa ku entambula mbi nnyo okuva ku kizinga okulaba nga twegatta ku mainland olw'ensonga tulwala tulwaza tufiirwa enteekateeka nnyingi nnyo tubadde tulekeddwa emabega. Naye olunaku olwaleero tuweereddwa omukisa gavana wa Wakiso bwazze okubanga aluŋŋamya abatuuze ab'ekizinga kino Bussi Gombolole ne Bussi okubanga agezaako okubannyonnyola enteekateeka nga bweri. So twebaza Katonda era nze ng'omukulembeze mpulirira eddala essanyu n'amaanyi gavana bwazze okukakasa ensonga eyo ti abatuuze ab'ekizinga kino tugenda okufuna ekidyeri kisobole okutugatta ku mainland. Tufiiriddwa nnyo abakyala kuzaala tetulina malwaliro manene gayinza kulongoosa gayinza kutaasa bulamu bwa naddala abakyala ne mu baana abato. So twebazizza nnyo enteekateeka ya gavumenti era tulina okukkiriza nti ekidyeri tugenda kuba nakyo. Mwebale nnyo mwebale ddala.